Eyaliko Ssenkagale w'ekibiina kya FDC era nga yavuganyako ku bwa President retired Colonel Dr. Kizza Besigye ategeezezza nga Museveni bw'atali kizibu kya Uganda. Besigye agamba Museveni asobola okugenda wabula embeera ne yeeyongera bweyongezi ku bambi nga bwe gwali mu kugenda ku Obote. Museveni came, people celebrated 86. We are back. So it's not just I want you to understand that my engagement, not just with these Americans, but with anybody who cares to listen, is that we must change the system. It's not about Museveni as an individual. We must change the locus of power. We must change the locus of power so that power serves people equitably. Power has been residing in a few people. Besigye ategeezezza nti mu kufuba okutereeza embeera eri mu ggwanga wakukkiriza okuteesa ne Pulezidenti Museveni ku bukwakulizo bwa kwogera ku nsonga 3 zokka okuli okwetegereza ssemateeka wa Uganda, okuzzaawo ebitongole bya gavumenti n'okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Walina okubaawo enkyukakyuka ey'omuggundo kulaba nti tuva mu bwannakyemalira obuyinza ne buddayo wa mu bantu. Era nga bwe nkutegeezezza okukyusa ekyo kitwala bintu bisatu. Okusooka tujja kuddamu tuzimbe ssemateeka bupya. Ssemateeka ffenna gwe tukiririzaamu. Mwami Museveni byakoze bireeseewo embeera empya owulira abamu abali mu mambuka eyo abakyolina ki owulira baagala kukola eggwanga eryabwe. Ebitongole bya gavumenti tulina okuddamu tubizimbe kati bifuuke bitongole by'abantu. Bive mu kubeera bitongole by'omuntu bifuuke bitongole by'abantu. N'ekyokusatu wabeewo okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Besigye ayongeddeko nti embeera ey'okulinnyira eddembe ly'abantu mu ggwanga ekyasa ensangi zino nga kati n'abantu bakubibwa ekintu ekimenya amateeka kivumirizza nnyo Uganda nga n'amawanga agatulinaanye gaatandika okukoppa ebikolwa bino ebyefutwa ekintu ekitali kirungi era nga ayagala kiteekebweko ekkomo. Enkola ey'obutabeera na bwenkanya mu ggwanga lyaffe yeereese ebizibu bye tulina okutuusa nakati. Kuva lwe twafuna obwetwaze nakati myaka 5 teri mukulembeze yali awadde obuyinza kumulala mu mirembe ate obuyinza obwo bubeera mu bantu batono ng'abangi bonna bali bubi era banyigirizibwa. Era enkola eyo tetabula ggwanga lyokka nga lino eryaffe naye etabula n'amawanga amalala. Besigye era avumiridde ekyababaka ba Paalamenti okugenda mu lukuŋŋaana lwa bannayuganda abali wabweru w'eggwanga kyagamba nti kyali kyakwejalabya na kwonoona ssente z'amwe musolo ezandibadde zikola ebintu ebirala ebyetaagisa mu ggwanga. Magezi ki gavumenti geekozesa okusitula ba MP abasukka mu 2 abaali mu lukiiko olwo n'oteekako sipiika yennyini n'oteekako deputy speaker. Sipiika yekka tatambula yekka. Speaker naye ayina abamukwatira ensawo, ayina abakola ki, abamuwandiikira, ab'amawulire, bakine deputy speaker bw'atyo. Batambulira mu first class, tebatambulira ne mu nnyonyi zino nganze gye ntambulira. Babeera mu first class. Ennyonyi ya first class kuva wano okugenda mu America n'okukomawo eringa mu $1.5 ogwa $1. Omuntu omu bwe naleeta ensonga ne ngamba nti ekibaleese mwenna ku ssente za muwi wa musolo. Nze naliwo naye neesasulira. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria ne Eka Ronald amalindirire. This is Kingdom TV.